Banabudu Jemuli Banabudu Jemuli BBSKATI oye Kapeni Bwanika oye Juliet Kakande oye DF oye Kaneme kutwala bisera bingi nnyo nga njogera kubanga nkimanyi bulungi obubaka obusinga mwagala babaka bammwe abawano mu buddu naye ngenda kwogera ensonga bbiri zokka mbaleke. Ensonga esooka, tewali ku bano be mulaba wano abali nammwe balina kirooto kyankomeredde nga baagala bwa kansala, nga baagala bamemba ba parliament, nga baagala bwa meeya. Abasajja bano n'abakazi be mulaba wano abatudde ku stage eno, ekirooto kyabwe ekyenkomeredde kwata ntebe ennene eya Uganda. Bwe tuba abokwata entebe ennene eya Uganda, tulina oggolola ensobi z'abajjajjaffe ne bakitaffe. Kanjogere ensobi ezo ssatu mu butikitiki. Ensobi y'abajjajjaffe ne bakitaffe tebasooka okukola wano kwe kulemererwa ogatta Benikito Kiwanuka n'Obwakabaka bwa Buganda. Eyali nsobi nnene eyatusuula. Ensobi ey'okubiri gye twakola wano bakitaffe gye bakola, Obote bwe yatubbako akalulu ka 1800 ffe twadda emabega ne tuleka omusajja eyali afunye 0000 n'agenda mu nsiko, ffe ne tusigala ku palamenti. Ensobi ey'okusatu gye twakola epi mu kitundu kino kwe kulaba nga abasajja baffe abaasooka mu nsiko nga Bakayiira ne Bankwanga bwe baayingira ekibuga Kampala, kubanga baasooka Museveni. Kayiira n'Enkwanga baayingira ekibuga Kampala nga Museveni ali wano Katonga, ne balemerera okukwata ekibuga Kampala, ne balinda Museveni n'ayingira n'akwata ekibuga n'abasaanyaawo. Njagala kubabuulira abantu b'e Masaka, tetusobola kukola nsobi yakuna gye baagala okutukozesa kati. Ensobi ey'okuna gye baagala okutukozesa kwe kulaba ng'abantu baffe ab'omuzinzi, abantu baffe ab'omutindo, abakulembeze baffe ab'ensonga, abalina okuzannya akazannyo era abalina okutambuza ensonga mu kitundu musajja mwe tuli, batemebwako ettaka. Tetusobola kukkiriza muntu yenna kutemera ku mpuuga, ku Abeedi, ku Kakande ttaka. Eyo ejja kuba nsobi nnene nnyo 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 nnyini. Temubuzaabuzibwa bantu b'e Buddu. Njagala kumaliriza nga mbagamba kino. Mu DF tulina abakugu, tulina abakulembeze. DF kyekibiina ekisingamu abantu abalina obusobozi okubeera ba pulezidenti ba Uganda. Tulina Kyamundu ono gwe mulaba. Kyamundu ono bwe yali mu Jeema yali ayagala kukwata ntebe ya Jeema nakufuuka pulezidenti wa Uganda. Tulina omukulu Chairman Mukaku. Chairman Mukaku mwena mumumanyi is a next presidential candidate. Tulina omukulu Abeedi Bwanika Omugalatiya mwena mumumanyi yakagala okubeera president emirundi ena. Tulina nange ate onanze mbasinga abo okwagala okuba president. Naye
yadde tulina abantu abo bonna bano ba pulezidenti bonna bagamba nti yadde tusobola bulungi okuba ba pulezidenti naye omuntu ow'enkizo omuntu atusigako omuntu asobola ffenna gwe tulina okudda emabega ye Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. N'olwekyo Mathias Mpuuga Nsamba tumulinamu ebintu bibiri. Tumulinamu obwesige ate tumulinamu essuubi. Abaganda bagamba nti bwe kataligirya ono Mathias Mpuuga ye kataligirya kaffe. N'olwekyo bannabuddu nga mmaliriza mbasaba ekigambo kimu, muyige ogeraagerana n'okupima obuzito bw'abantu. Mupime obuzito bw'eyo gwe baleese okwesimba ku Mathias Mpuuga. Mupime obuzito bw'eyo gwe bateeseteese okwesimba ku Ageesigika. Mupime obuzito bw'oyo gwe bateeseteese okwesimba ku Juliet Kakande. Abantu abo begeraageranya, muyinza obageraageranya. N'olwekyo tubasaba twenga bana DF ffenna bannabuddu tubasaba ekigambo kimu, mutuwagirire Honorable Mathias Mpuuga kubanga tumulinamu ekyama. Mutuwagirire Dr. Eggwanga kubanga mbaka Parliament wa nsonga. Mutuwagirire Honorable Juliet Kakande kubanga naye mbaka Parliament wa nsonga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Twoyanzanga Secretary General Ssabawandiisi muwengaleza amaanyi era nga batwala omukisa guno gwennyini okuyita